eno message gende eri abakyala bajja nabajja Allah singa akusasira omwami wo namusitula mu madaala nafuna omukyalo owokubiri toteekanga wekibeera mukyala abeera nebbuba ekyo weekiri tabiiya naye ate toteekanga wekibeera okumanya nga abantu bateeka wekibeera nakomekkereza nga agenze ne mushiriki nakomekkereza nga akuloze kyova beera basanga bagamba nti afazaali nkuloga naye nga lwaki ologa mukyala munno lwaki ologa abaana ba mukyala munno mukyala omu bawe yawasa omukyala owokumeka nagenda mu ssabo gyebasamirira nakola byakola abaana ba munne bonna nabafuula bamawube bazonto ab'omukyala ono owokubiri akola ebyo yaliwa mukyala yasooka mudya alaba nga bbawa wasiza omukyala owokubiri ye mu bwongo ye mumugamba nti waye kawasiza owokubiri agenda kuzaala abaana emaali egenda abadde alina abaana bana naye alaba nkawasiza omulala omusajja agenda kuzaala alabe nga emaali ekoze etya egenda kusaasaana kati mukwagala ogyekuumira kyalabanga ekyamagezi ate nga kya busiru n'asalawo n'agenda mu ssabo n'aloga n'asamira n'afuuwa emmindi n'atuuka n'okuddugala amannyo n'afuula abaana ba munne bamawube naye ng'onoonya ki ku nsi muganda wange lwaki otuuka ku mbeera ekuloza abaana ba munno ekuloza mukyala munno olw'okubanga oyagala kwefuga mwami kati okuyunga oluganda mu mbeera yokuliriddawa naawe okeere ku mati osabe Allah ya Allah nkusabidde emyaka Allah wange nga tompa ng'okyakola ebyo mukyala omusiraamu teyeeyisa bw'atyo mukyala omusiraamu amanya nti it is very painful mwami w'okubeera nga wasiza omukyala omulala naye n'agumiikiriza lwaki kubanga hadhihi ibaada kuno kusinza era Allah tabaraka wa taala yakitulagira okubeera nga tukirikola liman istataa eriwo Allah gwawadde obuki gwawadde obusobozi so tuteekawo ekibeerabeera